Mwebalanziza nnyo nze Nanteza Juliet okutuusako alipoota y'embeera y'obudde. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi byafunye enkuba era ng'okusinziira ku alipoota gye twafunye eraga nga Kasese yafunye enkuba eyawereza ddala milimita za 5.6 n'akatundu kamu. Bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe kiraga nga empeweevu zifuwa okuva mu Seguyanja Buyindi okudda ku ggwanga lyaffe era nga kino kyekiviiriddeko embeera y'obudde gye tufuna. Gwe yeetegekera wiikendi tukusaba otambule ne manvuuli olw'ensonga nti ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okeera n'ekire ky'enkuba okuggyako Mubende ssaako ne mu Kotido nga yo akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu okuggyako ebyo eby'omu bukiikaddyo nga byo tubisuubira okufunayo oluwandagirize. Nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu bitundu ebyo eby'e Karamoja tulisuubira okutuuka ku degrees 32. Kampala ssaako n'emiriraano ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 28. Olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tutako okubibuga ebimu eby'ebunaayira Nairobi, Dubai ssaako ne mu New York tusuubirayo enkuba, olwo ate yo mu Paris tusuubirayo ekiddedde nga n'ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 14. London tusuubira akasana okwememula nga nayo ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 14. Nsigadde nze Nanteza Juliet okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku TV yo beera bulungi.